ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti bawubyeko olubu lw'ekigere ku mmeera eruzira okulaba ku Kano Dr. Kizza Besigye. Gyebale gyotusizaako engalo omulabi waffe olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa mukaaga ate omwaka 2016 kadde ka Amalindilire ng'era gino gy'emitwe gyaffe mikulu egikoze ag'olwaleero. Uganda esuubiza okukolagana obulungi n'omukago gwa Bulaaya. Minisita w'ensonga z'amawanga amalala Sam Kuteesa agamba nti balina enkolagana ey'obwasseruganda n'amawanga gano agali mu Bulaaya. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bakyaliddekana Dr. Kizza Besigye Ruzira era n'abalaga obwennyamivu n'engeri gavumenti gy'ekuumidde omuntu waabwe mu kkomera nga talina musango. Poliisi erabudde abagoba ba bodaboda mu Kampala okugoberera amateeka agafuga ebidduka mu kibuga awatali ekyo bagenda kukwatibwa wamu ne pikipiki zaabwe. So nga ttiimu y'eggwanga ey'abakyala abasamba omupiira eyitiddwa okwetegekera ginnayo ey'e Kenya gye bagenda okuttunka nayo mu mupiira ogw'omukwano. This is Kingdom TV.